Kyaggwe TV omulabi waffe omulungi nkwaniriza mu programu Okikola Otya. Nenkwebaza gy'otuusizzaako engalo, weebale nnyo okubanga okyatulaba. Program Okikola Otya omuweereza wa Richard Ssentaayi muzzukulu eri Asaafu nsibukana na Kasongola nina bakama bange bwe tukwasaganya ensonga zino. Program Okikola Otya esangibwa ku Kyaggwe TV era osobola okugenda ku YouTube n'otunoonyaako ne tuba nga tutambula ffenna ne tugabana ku ngeri y'abantu ab'enjawulo gye batambuzaamu obulamu bwabwe ate ng'obulamu buno bwobanga obutunuulidde oba oliawo bw'ogabanako naffe endowooza zaabwe zisobola okukujja naawe ku ddaala erimu okukutuusa ku ddaala eddala. N'olw'ensonga eyo tukwaniriza era tukusaba okwongera okutulaba olikinge osharinge osubscribinge tusobole okuba nga tunyumirwa ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula kubanga ensonga ziba mpitirivu nnyo zetukutuusaako. Ensonga y'ebyenjigiriza tugitunuulira, tusobola okutunuulira omuntu mu kapasite ey'obukulembeze, tusobola okutunuulira omuntu mu ddaala lyonna kasitaabanga ekyamazima tulabira ddala ng'ekyo kisaanidde okubanga omulabi waffe omulungi naawe osobola okubanga weetegereza n'okulaba ekyo kyennyini kyetusaanidde okubanga oba oliawo tukutuusaako mu mbeera emu oba endala. Olunaku olwaleero tuli wano ku ssomero eriyitibwa Seeta Junior Mbalala Mukono era nga tugezaako okubanga tuwayaamu n'omukulembeze ow'essomero lino Reverend Sister Namara Chrispin ye mukulembeze ow'essomero lino. Twagala atubuulireko obulamu bwe abutambuza atya. Omanyi ebiseera ebisinga tutunuulira omuntu nga tutunuulira ddaala kwe tumulabira olunaku olwaleero, naye abantu bano babeera n'obulamu bwabwe obw'emabega nga n'olw'ensonga eyo bw'obanga obwekenneenyezza n'obuwuliriza n'olaba engeri gye batuttulamu ensonga tolemwa kubaako kyoyiga. Tugenda kutunuulira ebintu bingi nnyo ebimutambulirako, agenda kutubuulira obulamu abusanze atya, abantu bakola nabo abasanze atya, n'ekitiibwa mwali kyennyini ajja atya okubanga akituukako era kiki ekimuinspiringa okubanga akituukako. Nkwagaliza kulaba bulungi nnyo nga weetegereza ensonga era kamukuweeko akubuuzeeko tutandikiraawo ate okubanga tuusoosootula emboozi gye tukuleetedde olunaku olwaleero. Sister tusanyusa okukulaba, buuza kwakulaba ku Kyaggwe TV. Neyanza nnyo neyanzeego omulambisi ntwala omukisa guno okwanjula ate n'okubuuzaako abalabi ba Kyaggwe TV n'abawuliriza n'abagoberera puroguramu eno nti mbalamusizaako bannange mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Sister Christine yaani okutwaliza awamu? Neyanziza Sister Christine Namara, bamuzaala Buhweju, mwana wa kusatu ku baana 12, kitaawe ne nnyina be bazaala, mwana muwala ate munaddiini ate musomesa. Azaalibwa maama ani? Christine Namara abamuzaala ye mukyala Inid Fulgencia Ndyaheebwa awamu n'omwami Porekapu Biremire nga bawangaalira mu kitundu ky'Ekakyerere, Lwanyamabaale, Nyakichana, Buhweju district. Edda yabeeranga Bushenyi naye kati bagitemako. Kitundu kya nsozi nnyo eyeeyo wala bayitayo Buhweju. Olwo bakuleeta ddi ku nsi eno? Christine bamuleeta ku nsi eno mu mwaka gwa 1987 nga 18 Ogwomwenda. Mu njogera ennyangu abazadde bano oyinza kuboogerako ki? Abazadde bano mbaagala nnyo ate mbeewuunya nti ba mukyalo nnyo, tebaasoma naye ate bagezezaako okola nti abaana baabwe bonna babatuusako ku kitangaala ky'okubasomesa n'okubaweerera. Tebalina nsimbi nti bali awo naye kye bataafuna mu kusoma ate baagadde abaana baabwe bakituukeko. Abaana bonna be baazaala babasomeseza ng'asembayo obuto kati ali mu siniya yakuna naye n'asooka bonna tewali atalina degree. Omulabi ku Kyaggwe TV yandiyagadde okumanya Mistress ono gwe twogera naye ate era sister, okusoma kwe kutambula kutya kubanga ebintu by'okusoma si byangu bwe tutunuulira n'ekifaananyi ky'otuwadde eky'abazadde kye baalimu oba oliawo biyinza okuba nga tebyali byangu. Emisomo gyo gitambula gitya? Ebyokusoma nga bwe tugambye byonna byatambulira mu mbeera ya kyalo nti nasomera ku ssomero erisooka lye bayita Butale Primary School
nasale kutuuka ku P7 kuva 92 paka 2021 kutuuka 2024 nengenda mu secondary Butale secondary school naye eri Buweju nasomanga ndi wadde skola nga sente ntono naye nga sula waka nengenda ku ssomero bwe mala 2024 nali mpise bulungi nga nsobola okusoma ebisingawo naye taata nangamba nti tasobola kuba na sente zisoma A-level genda ku university ninsalawo ngende nsoma obusomesa ku government nenfuna government sponsorship kusoma obusomesa bwa primary obudde obwo so nengera nensoma obusomesa kuva 2005 kutuuka 2007 nengraduatinga ng'omusomesa nenkomawo nentandika okunoonya emirimu n'okukola nga bwe nagamba nali wa mukyalo natandikira mu kyalo okukola so 2007 kutuuka 2010 nensomesaako ku ssomero lye nasomerako primary lya Butale primary school lyennyini essomero kw'osomera primary nga nsula waka nensomesa nenzire waka kati bwe ntuuka 2010 nensalawo ngende njoyininge government payroll katono nnyo sister olwo abaayo bakwesiga batya okukuwa omulimu kubanga abantu abasinga batunuulira nti ono omuntu abaddeko wano anaatukolera kiki olwo ekyakufuula ow'enjawulo bakuze ku ssomero kuwasomera ekyankomyawo nti bwe nali nsoma nali mwana mugezi nga ntera kukola bulungi mu kilaasi kati nga bwanga nti omwana waffe gwe tuzze tulabirako ng'ekyokulabirako akomyewo nembeera bamu ku basomera ku ssomero eryo be bakomyawo to inspire abato abaali ku ssomero so nefuna chance ekolera we nasomera olwo ng'osomesaayo ki nga nsomesa math ne science mu P6 ne P7 mulimu abaana abamu ku bewasangawo walekawo boolyawo abaali wansi eno baakulabanga batya bwe nakomawo bandabanga omusomesa still ng'ekitiibwa bakiwa kubanga embeera z'omukyalo oli bw'ajja nga tica abaana abo tebamanyi obukuyisaamu bantu maaso amanya nti ono yasomye amazeeko kati ekiba kisingayo obukulu nti gwe ng'omuntu olina okwekkiririza munogaa nakomyewo ndi musomesa kati abantu balina okuntegeerera mu kiti kirala so ne tudda ne tuweereza nti baanyaniriza abamu nali nva nabo ku kyalo abamu nzirayo nabo naye nga ne baganda bange bennyini nga mbasomesa naye nga bwe tudde waka bamanyi ono tica bwe tukomawo ku ssomero tica bwe tudde waka sisita nga bampita sisita kwanze mwana omukulu omuwala nga kyekitibwa kye bampanga tebampitanga linnya lyange olwo amaka nga g'osibukamu kuveera ddala nga ganzikiriza ya kikatuli ki oba amaka genvaamu ga ddiini bbiri maama wange mu kristaayo yakyuka bukyusi kuvuka mu katuliki nga afumbiddwa naye nga ekika kya taata bakatuliki ddala nga ne basenga bamuzeeyo ababiri basisita kati tekyewuunyisa nnyo nti omusingi gwego essomero ddyo lyali kintabuli kyanzikiriza oba amasomero gonna gensomeddemu ga kikatuliki nga tegakulirwa basisita kati saasomerako essomero lya ddiini ndala omanyi mu bulamu buli muntu abaako ne kyayagala ng'oggyeko ekyokugamba nti taata yali wanzikiriza ya kikatuliki olwo gwe ki ekikuinspiringa ogamba nti kaŋŋende mu maaso n'eddiini eno ng'oggyeko kale akugamba nti sijja kutenguwa taata mu butuufu taata tansikirizangako kuyingira ddiini kizze kiri mu nze nti nakula mu bulamu bwange nali neegombako omulundi ogumu gwe ndifuna chance ekwata ku bulamu bw'abaana abawala mu ngeri ey'enjawulo nga kyendowooza nti nandibadde nzimbye orphanage oba ekifo ky'otendekeramu abaana nga tebalina fees oba n'oyamba abaana okusoma skill naye nga tebasasudde kati nga kirooto kyange ne nga bwe ndikula ndiyambako omwana omuwala abeeko waatuuka nga kiki ekikuleeta ku kirooto kino nga ntera kulumirirwa abantu natural ennumirirwa abantu okusinziira ku kika kye tuvaamu ndabye abaana abawala abangi tebatuuka wala nnyo lwakubeera nti tebafuna babafaako naye nga tebagezi so nga mpulira kirooto kyange nandiyambyeko omuntu kubaako kyatuuka kati bwe nzija nkula ogenda kwetegereza nti ebitongole by'obunaddiini ate gy'emirimu gye bikola kati nensanga nti ate nina okulondamu abo abakola ekyo kyenjagala abaali abasamaliya abalungi nga balina ennyumba z'abaana aba ku street balina bakateyamba ate balina be bajje ku streets abali mu rehabilitation homes neŋŋamba
kangende negatte ku bano kuba sirina ssente esobola okwetongola kuzimba kyenjagala naye waliyo abantu abenda basobola okunsitula nzire ku kiri kyempulira so awo wenajjira okujoyininga abasisita ng'ate maze okusoma obusomesa kubanga namala obusomesa nenjingira obusisita nga ndi musomesa. Wano kusomero lyoyogeddeko kuwatandikira olwosomesezaawo bbanga ki? Nasomesako emyaka 3 kuva 2007 kutuuka 2010 nensooka nengendako mu kibiina ky'abasisita bebayita abagudu kanso fokamwandisi bagita jangu olabe nemmalayo omwaka gumu naye bwe ntuuka nendaba nengamba ekyo kiruddawa bali Mbalala naye nga omulamwa gwabwe si gwakuyamba abantu bateesobola so nembagamba si kyenoonya so 2011 nenvaayo. Awo bo batunuulira kyabo batera kusomesa katikisimu busomesa mu primary naye nga nze nali mpulira nti twandibaddeko tuyamba omuntu atalina kye yetuusaako nga tebakirina kati nembeerayo waliyo omusisita omu bamwita Seeta Junior School omukama muwumuza emirembe nanyambako naŋŋamba kyonoonya tetukirina naye nsobola okukulagirira abasisita bakoze eki abakirina so yeyandeete na Lukorongo kuva eyo omukyalo olwo mwaka ki ogwo? Olwo 2011 nenzije na Lukorongo nenkola kamwandisi naye bwe namala okusomesa Butale then nengenda Kabande Primary School Bushenyi nenyingira ku payroll ya government so nentandika okukola nenzije na Lukorongo nenkola kamwandisi nembagamba wano njagaddewo naye nsaba mumpa obuki obudde so ne bampa 2 years ey'okwetegereza n'okusalawo nga bwe bibeera ebyobunadini tobibuukiramu so bwe nzija neneetegereza nensalawo ate 2012 nembasaba okuyingira nga 9 ogwokusatu 2012 nenyingirawo na Lukorongo okutandika formation egunjulira eryo olutambuliramu emyaka 4 gye nabeeramu bulungi. Eryo litunuulira ki? Egunjuliro ly'obunadini lutunuulira okugunjula muntu mu mpisa ez'obunadini n'ebyo ebikuyambako okulungamya bulungi ekigendererwa ky'ekibiina kyammwe nti bw'oba okola mu kateyamba yaani omukolako otya awo mwagaza oti eddiini bw'oba oli mu orphanage omwana ono omutunuulira otya so emyaka egyena gibeera kukuza gwe ebyomwoyo awamu n'obuvunaanyizibwa bw'ogenda kutuukiriza ng'omusisito w'ekibiina ekyo ekikwawula ku bibiina ebirala kuba buli bibiina birina ebigendererwa byawufu. Katono nnyo sister tuddeko emabega wali mu kusomesa ku masomero gano abiri twandyagadde tumanye olwo kiki ekikuinspiringa okusomesa ekyo kimu ekyokubiri mu kusomesa okwo wakulaba otya? Obusomesa ekyasooka kubunyingiza kwabeeraga nti muzeeyi talina ssente zimpeerera okusoma kyenjagala kuba sayansi zenali nkoze nali njagala busawo kuva edda naye bwe mala okumanya nti muzeeyi talina ssente nembwagala nengamba kyekisobose ku budde buno kati bwe mala okubuyingira ate nengamba kyempulira njagala okukola kyenagamba ekinyusi ky'omutima gwange charism kuyamba bano abaana ate mu ssomero babeeramu nti abaana bamu aze talina byetaago omulala aze tawezeza fiizi nsobola omuyamba kati nenjagala nnyo obusomesa ng'amanyi kyekiseera mukama kyampadde okukwata ku bulamu bw'omwana sekinnoomu nga impact gyenkoze mwana tali gyerabira so nengamba obusomesa kati kambwagale nja bukola. Olina okusomooza kuwabusanga mu kwonna oba buli kimu kyali kyangu? N'obusomesa of course okusomooza kubeeramu nti bw'obeera wakayingira ng'oli muto ebintu bino byajja kati nti experience bagala experience nti experience kiba kintu kinene nnyo oba tonnekkiririzaamu n'olumu ebyosomesa tonnabiwulira kubigunjukamu naawe ng'omuntu so olumu osomesa n'olaba bikalubyemu olulala byanguye abalala b'osanzeemu akulaba nti ogenda kumujja ku mulimu ng'oba oliawo osomeseza bulungi okumusinga n'akutunula nga threat kati byonna bibeeramu nti gwe wandisuubidde okuyambako okule ate ye musomesa ali siniya akukyaye olumu akuwaayirize wa mukama wo head teacher ate oli mupya bagenda kukolera appraisal ekongera ku ddaala eriddako kati okutyoko nako nekukola ki nekubeeramu naye ng'ate obulamu bulina otambula. Olwo ebisoomooza bino wakolanga otya okubyovakaminga? Mu bulamu bwange nkuze ndi mukazi ali open buli kinyize nnyo
nyanguwa nnyo okubulira akinkoze. Bw'oba onyiizizza nzijjawuwo mbukkakamu ne nkugamba okoze kino naye tekinsanyudde ne tukimaliriza ne kinva ku mutima. Oba oli naye olw'obo lyawo bakikoze mu butamanya kati ekyo kinyambyeko nti ensobi zonna ezandibadde zinzitoyerera zanguwa kumanyika kubanga nkyogera nti kino si kirungi gye nti nanga tukole tuti nekiggwawo. So sitereka bintu ku mutima nti tikyanyiza ono anyiziza kankolebwa nti nedda I speak out netunoonya solution netutambula. So bwe bulamu bwange obwo. Katono nnyo nga tuzze mu mazima omuntu tulowooze nti Sister Christine amusuubira kuba muntu atya mukambwe mwangu oba mu mazima? Sister Christine mukazi mwangu nnyo kubanga omuntu yenna akolaga kyali muntu mwangu kukolagana naye nti bwanyiiga otegeera nti akoze eki. Bw'abeera omusanyufu n'omanya nti musanyufu. Bw'aba si mulwadde akolaga nti mulwadde. Omuntu oyo ategeerekeka mwangu nnyo. Omuntu azibuwala yoyo omuntu kyakolaga si kyali. Naye omuntu akolaga nti kyolaba kyekyo kyenti. Bw'aba asanyuse n'asimayiringa omanya nti simayiri eri genuine. Bw'aba tasimayirinze n'omanya nti leero si musanyufu. Ne sister eriyo n'abeefuula obwefuuzi oli n'akulaga nti musanyufu naye nga yeeyisaako. Anti bwe nkugambye nti nze siri mukuusa si kikula kyange. Bwe ndaba essanyu mmanye nti oli musanyufu eby'eddala. Kati nze buli muntu yenna gwe nkoze naye omutunuulira nga muganda wange nti ne bwe mbeera ndi mukulembeze situnuulira muntu kumujajinga. Bweba oli musomesa olina kyokoze nkuyambako kubanga bwe mba sikuyambe oba oli ojja kutuuka ewalala ng'ola ajja kukugoba bugobi. So no wano nandibadde nkuyamba ensobi n'ogikola ki n'ogitegeera ate wali ne tutambula. Buli muntu muganda wange ku mulimu. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege ku Kyaggwe TV omulabi waffe kwokyali weebale nnyo okubanga otulaba. Tuli ne Sister Christine head teacher owa Seeta Junior Mbalala Mukono. Tugezaako okutunuulira ngeri gy'azatambuzaamu obulamu bwe okutuuka watuuse olunaku lwaleero. Nze Richard Ssentaayi muzukulu eyasaafu wanjuzi owa program Okikola Otya. Olwo ennalukolongoze Nalukolongonzize 2012 nyingidde egunjuliro. Mwaka ogusooka tukolera nalukolongo. We wali ennyumba y'abakateyamba ne weegezaamu ekinyusi ky'ekibiina ekyokulabirira bakateyamba. Bw'oyita mu mwaka ogwokubiri ne batuleeta wano ettaka Junge we wali egunjuliro omwaka ogwokubiri. Bwe tugumala ne bakutwala e Buloba Tomi we wali novitiate oba ekifo ekisemberayo ddala okuteekateeka omuntu. So nembeerayo emyaka egyo ebiri naye omwaka ogwokubiri ogwasembayo emyezi 3 egyasembayo batera kututwala mu community ezirimu abasisita baffe ne weegezaamu mu community. So obutume bwange nabukolera Kankobe. Tulinayo orphanage y'abaana n'essomero primary awamu ne church. So nembeerayo n'abasisita emyezi egyo 3 ne giggwa 2015 nga mu 7 December nendagaana nenfuuka omusisita. Awo maze okulagana mu byoyogedde wali ku primary tetunavaawo mu byenjigiriza ofuna chance ne weeyongerayo ku madaala agaddako. Kati bwe mmala okufuuka omusisita nenkomawo. Kati bwe nkomawo ne bangaba ebundubujo St. Padre Pio Nyawuka ng'omuntu eyeegezaamu okufuuka head teacher. Kati bwe bangaba neŋŋamba ebiwandiiko bino nga tebitula mu ofiisi eyo. So gwe mwaka ogwo gwe nasalirawo nzireyo ku Uganda Matters University nkole diploma mu busomesa. Nenzirayo. Unfortunately saabeera nnyo Nyawuka nti omwaka ogwo 2016 gwaliko okulonda. Bwe bamala okulonda mu gwokusatu we twagendera olutalo ne lutabukaawo ate nga tutya nnyo engeri gye wali kumpi ne Congo. 2016 wali wegugungo lwali lutalo wegugungo waliwo okulonda kwali kulonda okwa 2016 wanti kwe kulonda okwa bonna kati mu kitundu eyo waliyo obutali butebenkevu kati balonda wabeerako olutalo lw'abamba n'abakonjo bwe bamala okulonda yali MP by then kati abamba ne bava e Congo ne balumba abamba abakonja bali eno so okwo kulwanagana ne kututiisa kubanga ekuba erigenda ebundu bujo n'erikomawo libeera limu kati omuntu bw'aba alisazeewo tewali wolaga. Katono nnyo sister oyinza otubuulirako abantu ono babeera bafaaki
katono nnyo ky'omanyi ku lutalo. Kati abantu beeri mbeera zaabwe tebasoma balinamu entalo zaabwe ez'obuwangwa. Nti omwamba takwatagana na mukonjo, takwatagana na mubwisi, takwatagana na mutooro. Buli muntu ayagala owuwe. Nti ojja kusanga abakonjo balinayo kabaka waabwe, n'ababwisi balina, n'abamba balina. Naye nga ezo entalo zaali zaabwe. Kati bwe badda mu kulonda nti ate ne balonda omukonjo, abalaba alala bonna bakukuba kibooko. Kati ebyo bye byaliko obuzibu. So olutalo bwe lutabuka ne tugamba tetujja kufiira eno. By then bajjanga ne bakampinga ku church ne ku ssomero, naye nga n'olulimi lwe boogera tetulumanyi bulungi. Ne church bagikolako obulabe. Bajja ne basulawo obusuzi kubanga ndowooza bwewogomo. Kati ffe abasisita abaaliyo ng'olulimi tuyiga luyige, tosobola kuwuliriza ebizibu by'abantu. So ne tugamba ogw'omusanvu 2016 nti tusooke tuveeyoko basooke batereere. Kuba kati bwe bajja baagala kulya baagala kunywa, nammwe mwakasenga ekifo, you don't have food, mwina obasuza, temumanyi nabyo boogera. Ne tugamba omuntu ayinza kutakutegeera n'akukuba n'okukuba. Olwo 2016 muvaayo muddawaawo. Tukomawo eno n'ewaffe ekisubi awali ennyumba ey'abakulu gye babeeramu mu generate. So 2016 ne tukomawo mu generate nga still ndi muyizi. So bwe nkomawo ne bagamba engeri gye wakyali olutalo. Ffe abasisita bw'oba ova mu kifo odda mu kirala ovaayo ng'omanyi gy'olaga, bakugabira mu kkubo. So bakukubira ne bakugamba ova for example bayinza kungamba ova Seeta ogenda Mukono eri. Ovudde Seeta ogenda Masaka. So ova woova ng'otegedde wokola ki? Olaga. So bwe twavaayo ne baŋŋamba ngendeko Ssentaayi ku Ddembe Tomi ku primary yaffe y'abasisita weeri. Ne mbeerayokko omwaka gumu kitundu. Naye nga bwe nsoma ku university. So 2018 nga 10 January ne bankubira ne baŋŋamba nsibe nzijje wano e Seeta. So nensiba nenzijja wano e Seeta. Nensigala nga nsoma. Ne bwe namala diploma nensirayo neeyongerayo nsome degree. Gye ngenda okumaliriza guno omwaka ogwokutaano. 2018 ojoininga wano? Njoininga wano. Kati wano najja nensomesaako omwaka gumu mu kilaasi. Waliwo abasisita be naddirira kuba ffe tujja twesikira. So 2018 ne mbeera mu kilaasi, 2019 ne baŋŋamba nkoleko nga deputy head teacher. Waliwo ne munnange teacher Brian, tuli babiri. By then teacher Barbara yali head teacher. Etukkiriza ne tutandika okuweereza. So 2020 ate ne baŋŋamba nkole nga head teacher. So najja nkuzibwa mu budde si mulundi gumu nti najja buzze nga nze kukola ekyo. Gwe mukulaba okuko oloza biki olwo ebikuyamba okubanga ogenda maaso n'okukuzibwa ng'ogyeko okuba nti abakulu bakirabye, gwe ng'omuntu olwo weerabamu ki? Kati nze ng'omuntu nga bwe nkugambe nti bw'omala okumanya ky'oyagala okyagala ate n'okyagazisa abalala. Nze bwe najja kuweereza e Seeta najja nganze ne ngamba nsomye, kati bye nasomanga ku university ningezaako kubissa mu nkola. Nti bwe bagambye kyati bagikuba bati bwe nzijja wano ngikuba. Muntu omuyisa bw'oti okikola. Bw'oba oli administrator wuliriza abantu ngamba wuliriza. Kati mu mbeera eyo ndowooza bwe twatuuka kwa praise ate nga report bakama bange gye bafuna mu bantu. Ebazaamu essuubi naye nze nakolanga kye bansomeseza ku university nti munaye oli musomesa okola bw'oti. Oli administrator kola oti. Kuba tubisoma. Tubisoma. Kino nno kimpadde ekyokuyigirako sister nti kyandibadde kirungi omuntu n'akola ekyo kye yakugukamu. Kubanga tulabye abantu bangi beerimbise mu mirimu ate gye biggwera nga bye bakoze si bye basaanidde okukola. Otyo olwo otandise obuweereza. Kati wano obwawano biri ntandise obuweereza. Katono nnyo ekifo kisanga otyo okutwaliza awamu kubanga bw'ova mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala. Mu kifo ekipya otegeka okusangawo enkyukakyuka. Oziraba otya era bwe wasangawo bakwaniriza batya? Abantu be nasanga e Seeta nga nzize. Nze ng'omuntu najja ntidde ekisooka nti ebifo byonna bye nali nvaamu byakyalo. Ekyokubiri nali sisomye nnyo. Nengamba naye engeri gye baŋŋambye genda nja kugenda olwaka. Kati bwe nzija e Seeta abantu banyaniriza kubanga already abasisita babaddewo nti mbengoberera. So already baali bamanyi omusisita yani, sister ze,
nga bakwaniriza ne bakolaga ekyokukola ne director waffe agezaako nnyo okola nti omusisita ofiiringa at home ngoze so bakulambika kino tukikola tuti kino tukikola tuti so baali balungi nga bakwagaza ekifo nga sibatiisa naye kyalimu nze nti mpulira nze nkyali mutono nnyo ku kifo kyenkoze eki kyenzeemu kyokka. Tuddeyoko wali ku ddaala erya deputy head teacher olwo osumuusiddwa okutuuka awo biki biwatunuulira ng'otuuse wano n'ogamba nti naye bino bisaana okuba nga oba oli awo byongera okutereezebwamu? Bwe nafuuka head teacher deputy bwe nafuukira deputy ndidi we natandikira okukola nti office gye bankwasa ya deputy administration etunuulira ku mbeera z'omuntu kye tuyita welfare. Omusomesa waali alidde anywedde musanyufu so kyali kyakutereeza embeera y'omusomesa ku ssomero waali musanyufu ayina esente ayina we yeewola esente bw'aba afiiriddwa ayina waddukira bw'aba afunye ekizibu ayina kuyambibwa so kyali kyakutereeza office emu eya welfare kye natandikirako ne nkunga abasomesa ne tutandikako staff saako ne kutandikako munno mukabi nga tukungaanya obusente bwaffe buli mwezi obutonotono nga nze ntereka bwe wabeerako ekituusewo obusente obwo ne tukola ki ne tubuwa omuntu. Olwo bakwesize oba mwakikubako kalulu? Tetwakuba kalulu bwe nakyogera ne bangamba ne tubuuza ani atereka nti sisita kati tereka kubanga mu mbeera z'obuntu omusisita tebamusuubira mu kubba sente zaabwe so mu mbeera z'omuntu akalulu kaayokya nti sisita ajja kutereka ki sente ate engeri gye nali nkitandika ne ngamba bw'oba oyagala abantu batandike you start let me be the first one nenkitandika still I'm still the treasurer bakyaganye kulonda omulala but it is still okay it is still okay as long as their money is safe nti ate balabako kyezikola so wali mu kwerabanga omutono tewatyamu nga bakuwadde obuvunaanyizibwa buno kubanga ensimbi si nnyangu ng'ogyeko gamba nti wali oyinza okuzibulankanya naye gwe ng'omuntu okweramu ne fiya eri? Ekinsanyusa nti mu busomesa tulinayo akakwakulizo nti buli mwaka bakama abo bakutuuza ne bakukolako evaluation tutera giyita appraisal bakubulira ebirungi byo ebibi byo n'ebiki by'olina okukyusaamu. Bino babijja mu baani mu bantu b'okoleramu oba? Mu bantu b'okoleramu basupervisor bo so n'abantu abali ku ground abafumbi kati so bwe bajja ne bagala sisita kino okisobola kino kyakukyusaamu kino okula nawe okimanya nti kino nkisobola so eyo feedback ezeyambako nnyo okuzimba esteem y'abantu nti ne bwoba owulira ng'otidde oli bwagamba osobola nga ogamba kati nja kusobola kankole so that has been the support gye mpuliriramu essanyu nti museeta abakugumya bangi nti ne director ajja kufuna akadde ajja kugamba sisita kino okisobola totya tutandikeko ate n'otandikako n'olaba nga mwatu kikola ki kitambula so kimpadde essanyu nti mu kutya nayinako abanyambako okunzikakkana ne sitya nnyo ate ne tutambuza obulamu. Ng'ogyeko enno n'eba erina okugobererwa naye buli muntu abeera n'embeera ze abantu abamu bw'omugambako munnanga anyiiga n'akulaga wano nti tanyiize naye ng'ebya ddala kiina engeri gye kimunyizeemu gwe kino tokisisinkanangako? Nti omuntu angambye ate nesinyiiga no obanga ayina ensobi gyakugambyeko naye lwaki akozebwa? Mu bulamu bwange kye nayiga kuva gye banzaalira mukadde wange yaŋŋamba omuntu bwakubuulira ekintu bintu bibiri byenina okwewala okutunuulira ani akikugambye ate okitegedde otya tuula ogambe lwaki akigambye nze si mulala anjagaza ki noonyamu ekirungi totunuulira bibi ayinza kuba takwagala naye ate nga kyakugambye kiyamba ggwe so kati nakula nti nze omuntu bwambuulira ekintu siteera kuwuliriza lwaki nze nyige atanjagala aŋŋamba lwaki akigambye nze it might be out of love oba nga nnyamba neŋŋamba obutuufu bwakyo bwe buli wankikoze sikikoze bwe mba sikikoze I let go bwe mba nakikoze neŋŋamba tekyanyumye sigera kukikola ki kukiddamu kati nze buli muntu kyonna kyaŋŋamba nkitunuulira ku bulungi bwange si ku muntu omulala akiŋŋambye.
Kyaggwe TV kw'okyali tukweyanziza nnyo kyali mulabi waffe omulungi owa program Okikola Otya Richard Ssentaayi muzzukulu Eryasaafu nsibuka Nakasongolo. Olunaku olwaleero tuli wano Mbalala Mukono ku ssomero eriyitibwa Seeta Junior era tuli ne Sister Christine Namara tugezaako kutunuulira bulamu bwe watuuse olunaku olwaleero nga omukulembeze ow'essomero lino tulowooza nti emboozi nga bw'ogigobeera tekukoze bubi. Sister, otuwumuliddemu tubadde tutunuulidde oli ku ddaala erya deputy head teacher otubuulidde engeri gy'okwasaganyamu abantu b'okulembera n'obulamu okutwaliza awamu. Tubadde tugenda ku kibuuzo ekigamba nti abantu abamu batera okuwuliriza eŋŋambo bwe babeera mu bukulembeze nga tebatunuulidde baani boogeddwako. Senga omuntu ava eri n'agamba nti sisita ono akoze bw'ati, ogezaako kukola okunoonyereza omanyire ddala ekituufu ekiviiriddeko ensonga eno oba osalawo obusazi nga bw'omuntu. Mu mbeera z'obuntu n'okubeera n'abantu olugambo terusobola kwewalika, naye bwe najja mu bukulembeze ne bagamba ku bintu ebinaatuyamba okukulaakulana kwe kweyisa ng'abooluganda nti ensobi nga tonagigamba head teacher, gwe nga head of the section, head of department, gwe asomesa n'omuntu mu kilaasi mubuulirire ng'owooluganda. Kakati nze kye bamumanyiiko abasomesa wano nsisa takwatagana na lugambo, kuba bw'ondeetera ekintu nkuyita nempita ne gw'okyogeddeko nembeera ow'okusatu ne mugamba gundi ongambye nti gundi yabbye kino kituufu. Kakati ekintu ekyo kyajjako olugambo nti omuntu wayogerera ekintu abeera akyekakasa nti oyamba muntu. Kati olugambo lwonga olugambo kubanga akimanya nti gwakyogeddeko ajja kukimanya. Kyenjagala nti bw'oba okyogedde wali tusobola okuteesagana ng'abooluganda ne tugamba munaye kituufu nabba naye tukole tutya ne tweyamba ne kikoma ku ffe okusinga obutakimaliriza ate ne kitambula ne kidda mu bantu abaki abalala. Sister, osuumuusibwa otya okugenda ku ddaala erya head teacher Seeta Junior Mbalala Mukono campus? Kati bwe nabeera 2019 bwe tutuuka mu December bakama baffe batera nnyo okuddamu ne bakola list nga bamaze otukolera praises ezebbaluwa zinakugaya nti omuntu bamwogerako. So mukama waffe nannyini masomero guno Honorable Dr. Jessimingo najja gyendi naŋŋamba okusinza ripooti ze twafunye tubadde tusaba ofuuke head teacher. Kati mufe mu nkola y'ebintu ffe ng'abasisita tetusaba mirimu. Bw'oba oyagala omusisita ogenda ku mukulu w'ekibiina kyaffe n'omusaba abasisita. Kati ne mukola gye bayita memorandum of understanding nti abasisita babeera bati bakola bati balya bati mukkiriziganya nti ye mbakuwe nti ye. Kati wano tujjako nga batugabye bugabi. So bwe nzija nti nganze mba sirina kwesalirawo nti nsobola kukola bwa head teacher. Aba alina okuddayo abagamba nti sisita gwe mwampa mbadde nsaba muwo bwa head teacher. Bo ne bamubuuza olaba nti anaasobola tatuswaze nti ye ne bakkaanya mu memorandum of understanding yaabwe. Kati so n'akomawo gy'oli kuba siga oba oli wano ndiwo ku lw'ekibiina nkiikiridde ekibiina. So buli kyenkola kya kibiina n'ekyensalawo kiba kya kibiina. So bwe nali nfuuka head teacher ekibiina kye kyalina okusalawo nti munnaye bwe tubawadde musobola omufuula head teacher. So kati bw'amala okubingamba ne mugamba addayo mu kibiina. Katono nnyo sister, ate olina kwoyogedde ne kansanyusa ng'oggyeko mu byenjigiriza sectors ki endala we muli? Ffe ng'abasisita buli sector zonna mwe tuli, social work, obusawo, obusomesa, okatikisima, okulima, wonna we tuli kubanga abasisita ba bitone ebyawufu. Ffe ng'abanaddiini tumanyi nti obulamu bw'omuntu bwa mwoyo, omubiri byonna tubikonsidaringa kati byonna tubikola. Ekitegeeza oli bw'ajja okusaba sister ajja okusaba okusinziira ku kyayagala. Kati gwe bw'ojja kati nga wano ku Seeta tuliko abasawo n'abasomesa. Bw'anaddendaga nti nsaba n'akulira efumbiro bajja kumunoonyeza sister asomye ketali nga bamuwe. So kati ffe bakuwa okusinziira b'osabye. Awo tugende mu maaso. Kaakati bwe bamala okugamba abakulu ne bamugamba yogera naye bw'aba akkiriza akole ki abeerewo kuba bo baali bamaze okukkiriza. So
nankulu nankubirako nangamba babadde basaba ne mugamba si kifo kyangu naye kankole ki kangezeeko so 2019 nga 24 December list nefuluma nga bampadde obwa head teacher tubeera twakatandika 2020 covid najja kati omwaka gwonna ogwo gumu kitundu ebire gye gyali gya covid nali head teacher wa covid ndowooza naye nga tusomerako online so bwa head teacher bwange bwasomozebwa nnyo ekisooka nti natandikira mu bugubi olina okulabirira staff naye wadde teweetegese naye ng'ate olina okulaba nti bwenga gwolowooza abasomesa bo ne bafuna ekyokulya ne bafuna ekyokunywa ate tebadda kubeera nga abazunga ng'aba gavumenti bwe baali bakoze eki bali this being a private walina okulaba nti okwasaganya abazadde n'abaana mu covid eyo ne tutandikako online classes olina okuzirwanako okoze otya byonna nga yeggwe okulaba nti abasomesa bafuna akantu ne staff yo katono nnyo ng'okyali deputy head teacher I believe waliwo head teacher yali mu sister nedda teyali mu sister naye gwe wali okwatagana naye kati eyasookerako yali mu sister ne baleeta omulala nga abaddako ndowooza nga basatu nga si ba sister kati after kubanga basista kolo bali mu busawo abaliwo kati omusomesa najja omulala n'abeerayo so kati bwe twamala director nagamba eyasooka kuba head teacher wano yali mu sister mbadde nsaba bakole ki bakomewo at least in one of my campuses kubeereko aba sister so kati nze kwe kukomawo nga head teacher omusista naye be naddirira baali ba bulijjo nga bakatuliki balungi bantu balungi nabo baali bakatuliki baali bakatuliki cause being a Catholic founded school ng'ate kyekyali bwe nasangako yali muntu mulungi nga mukristu mulungi nga n'ebyobunaddiini abitegeera ne bwomwa nti ngeze mu musaala akutegeera so tebaali babi kati olwo obwedi teacher obufunye mu bujjuvu otandikirawa kati babumpadde bwe natandika sagamba nti kati ntandika nali ngattako kuba nali deputy kati bwe nfuuka head teacher ne baddamu ne bampa ba deputy babiri nti nenziramu nenfuna wa administration n'owa curriculum abeera akwatagana ku by'okusoma kati wali kinali ntandise ate wali nga sirina buyinza obukitwala mu staff yonna nenzirayo bwe twatandika munno mu kabine saako twatandika n'abaagala kati bwe twali tutegedde obulungi bwakyo wali bwe najja ne ngamba bonna kankole ki kambaleete kati nali ngattako bugasi kwali kulongoosa ku bye natandiseeko nga ndi deputy so tebwazibuwala nali nina background abantu nali mbamanyi nabakoleramu ng'omusomesa ne mbakoleramu nga deputy kati baali bangu nnyo okugattako so tebwanzibuwalira ate tebunanzibuwalirangako nti tukolera wamu ffenna ng'abasomesa ne ba head teacher so sibulabamu buzibu ndowooza kati tubale emyaka egijjudde giri 3 bwe tuyinza okugamba ng'oli head teacher w'essomero lino tukatutwale gyonna kubanga ne giri bwe bakukwasiza office mu butongole eyo nalimu kale wetutuukidde olunaku olwaleero ng'ebyenjigiriza mu ssomero lino biyimiridde bitya neyanziza wetutuukidde ku budde buno nti tuli basanyufu nti covid effects zigenda ziggwawo nti ne bwe twakola ebibuuzo essomero lyaffe lye lyasinga mu Uganda yonna okuyisa abaana bonna mu ddaala erisooka kati tugenda tudda ku musitaali nti luli covid yatusumbuwa abaana bamu babuuse kilaasi abalala bakoze eki naye kati obudde bwe tufunye butuwadde okuddamu okuzimba omusingi gw'ebyobuyigirize bwe twagala ffe ng'essomero tuluubira nti buli mwana asoma asobola okufuna first grade buli asoma yenna asobola okufuna ne bw'aba tagifunye n'afuna second grade esookerwako naye at least alina byaba akuze nabyo nti bw'adda mu second ate asobola okuyita obulungi amasomero gasanga obuzibu okukomyawo abaana naddala mu biseera ebya covid-19 awo ng'agenza ggwa mu kino mwakikola mutya kubanga abaana balina ensonga ez'enjawulo abazadde nga bagamba ka school fees tekakyaliwo mwakikola mutya mmwe kati ffe abazadde baffe ekisingayo omuntu bw'amanya omuwendo gw'ekintu kyafuna ku ssomero lyo tasobola kugenda nti ne mu covid twasobola okwengeginga abaana ku online lessons naye nga abazadde basasulayo akasente naye nga ate bakasasula so ne tufubeera nga buli mwezi tukolako ebibuuzo naye ebibuuzo bye twafunanga picking centers ne tumanya nti leero tulina abaana entebe kawagendeko abasomesa babiri balabe ku baana abo n'abazadde baabwe babalabe kiri kitya kati feedback eyo yatuyambako okulaba nti twakuma omukwano gwaffe n'abazadde ne covid bwe yaggwa
abazadde nga bakomoje tuli kubanga twali already tuli ba mukwano nabo twasigala tuwogeraganya tugendayo nti nabeeka mulimbale wali abagendayo mu holiday okutwalayo ebibuuzo ne baddeyo ne babinona ate omwana bw'alaba ku tica we amanya nti tikyafaayo so kati covid ne bwe yaggwa tetwalina abaana bangi abagenda tujja kwebuuzaamu lino okuba nti essomero lya bwannannyini tewasanga mu kaseera kazibu nnyo mu kubanga obeezaawo abasomesa bano mu kaseera ka covid. Ekirungi nti nange ni masomero ali supportive facilities weziri so omuntu bwagamba nti computer weziri tugenda someseza computer nakuterako wifi kati obola support agikuwadde ekyaliwo ekyatusomooza ennyo kwali kweyamba ffe nga staff okusobola okukozesa omutimbagano kubanga si byali byangu okuyiga nti Zoom ogikola bwoti wano onokola hold manye no mute kati kyali kuffe okulaba nti tweyamba okutuuka ku mutindo gwa online otherwise ebirala byali provided courses zaaliko support yaliko abaagala okutegeera yatuwa obudde meeting zaaliwo kati tetwasoomozebwa nnyo yali musajja w'amaanyi mu support. Abaana bano mu kudda empisa tezakyuka nga bw'ogambye nti abaana balina gadgets empisa zo zaali zikyuseemu naye nga bw'ogamba primary yesomero erisingayo okuba ddungi okuddukanya abaana abo beerufu ne bw'obabuuza baani ababbye kino asaana kwewaayo ani yawookinga kino naggamba gundi ani yali akoze whatsapp group so bwe badda ne tusooka ne tukwasaganya groups ze baali bafominze ne tubuuza groups whatsapp groups ze mwadde mukoze nti gunde ne gunde baani abadde bazikoze ba administrators abadde muki so ng'ezimu baali accidentally batugasseemu nga tugoberera so kyali kyangu nnyo okumanya content eri ku whatsapp z'abaana era alala abasimu gabeeranga g'abazadde ng'osobola kubira omuzadde omungaayo munaye check kati ng'otegedde content eriko so abaana bwe bajja kyali kyangu nnyo okubajjayo kuba twategeera bye balabye ebyabadde batwalira obudde and what to help them in tebyazibuwala. Amasomero gammwe gano ga nkizo nnyo mu byenjigiriza olowooza kiki ekiyinza okuba nga kibafuula ab'enjawulo kuba kati naawe obeera edi teacher nga tulaba era gakyali ga muzinzi wateekwa okubaawo ekintu ekyo eky'enkizo kiki ekibafuula ab'enjawulo? Amasomero g'esseeta ekigafuula eg'enjawulo nti ffe tutendeka omuntu mu buntu bulamu mu mutima ogw'eddiini ffe tetusomesa mwana ayite ebibuuzo ave wano nedda tutunulira omwana ayise esseeta mu myaka 3 mu maaso ajja kuba atya ajja kuba kyasobola kulaga ekifaananyi ky'esseeta nti ojja kusanga abaana abajjudde mu sseeta kati abali mu junior school baana baba obis and ogis abasomera esseeta saakante ako katuyambye nnyo okutambula taata yansomesaako esseeta nange omwana wange muleseewa esseeta kyetutunuulira kiri ekinyusi seeta kyeki agenda yaleeta omulala mu mbeera ezisinga abantu batunuulira nnyo ebizimbe bwe otunuulira Seeta Junior School ebizimbe birungi nnyo abamu bawunziko buli awo batomedde bwe mba wakweyambisa njogera ya leero awo mmwe ndowooza twongere okukitegeera mukikwasaganya muti okubanga ebizimbe birungi ate nga n'obuweereza bwewo kubanga ekimu ku byo kiyinza okuleeta kiri oba oli awo tetambula bulungi. Omanyi ekitera kuyambako nnyo buli kampani yonna okutambula obulungi abakozi bo bw'obakwata obulungi kye bakola kibeerayo so wano omuweereza aliyo metroni teacher ali mu mbeera gy'agamba nti nkolera waka sizze kupakasa kati bw'oba okola ng'omanyi nti nkola waka wano y'ennimiro yange tosobola ate kukola ng'oli agamba oba nsomesa oba sisomesa nina mwezi kugwe mumpe sente zange nve kuno ffe tukola ng'abakola ewaka ng'akola ewuwo omwana ali wano omukwata ng'owuwo omwana azze wano alina ekyamulesa esseeta kati tutera nnyo okutunula ne tugamba tetunuulira ssente wano tulina chance enyingi ezimba social capital kagiyite social capital osanga ba MP ba businessman nti n'enkya asobola okukuyamba nga tokyaliwa wano kati bwe tuba tusomesa tutunuulira bingi ozimba bingi omwana wa businessman ataasoma muyambe nti okukola first grade bw'ogikola enkya be bantu bagenda nakubeererawo so kati ffe tetukola nti nkola wano kuva wano nsomese bampa omusala tuzimba muntu
kati bwoba ozimba omuntu ate tekikaluba standard esigala nga yeeyo. Kino ofuna akadde n'abantu b'okulembera ne mutuula ne mukyogerako kubanga nga bw'oyogedde tulaba mu masomero agamu omusomesa ye kasitaba nga afuna omusaala gwe kiba kiwedde okujja ajja lwayagadde awo ndowooza yongera okutumenyeramuko mukikola mutya waliwo embeera y'okuteekawo ekibonerezo senga omuntu oba oli awo aba avudde ku kkubo. Tweyanziza nze sikkiririza mbubeenolezo ffe ng'essomero nkola yaffe nti buli lwa Mande ssaawa 10 kutuuka ku 12 tutuula nga sitaafu ne twogera ku wiiki ewedde ebirungi ebibaddemu ebibi n'ebyo tukyusa tubikyuse tutya. Twejjukiza buli wiiki kubanga naawe ng'omuntu oba oyina ebibyo ebikuzitoyeredde wiiki wegwerako ng'ebimu byokola si yeggwe nga mbeera yekutwala oba ofunye ekizibu ng'ate ojja kuba omwana w'abandi omugere kati bwe tuba twategedde nti tica yafunye ekizibu ate tumusembeza nti feeling ze tuziyamba okulaba nga obusungu tabuteeka kuki ku mwana. So ffe tubeerera kumpimpi mu meetings awo n'otegeera omuntu kimwangira okubulira ne bwawulira kati ne tweyambako nga ffe naye okubonereza omuntu ne bw'onoomubonereza ekireeta olumu okureactinga nti feelings omuntu alina kyawulidde mu mbeera eyo akikoze ne bw'omubuuza lwaki yakikoze ayinza butakijjukira kakati tetukkiriza ate kutuuka mu mbeera eyo nti omuntu muyambe ategeere nti nyiize naye bwe mba nyiize nkola ntya naye kati ng'omusembeza bakati bw'anala nti naawe head teacher tosemberekeka kitegeeza ne bwe yandize n'akubuulira ate taakubuulire ate akiteeka ku baana. Kati ogenda tuka ate ng'ekyandibadde kiri solved kyaffectinze essomero n'omwana ali affected n'omusomesa ali ki so kati ffe tuteekako eyo enjogeraganya nkuwuliriza n'ompuliriza n'onyonyola n'enkunyonyola meeting nejja n'oyogera ekikuluma oba okireese otya kati kye tulina okumanya nti byona ebyogeddwa tubibumbyebumbye tutya nga ffe nti tugyemu ki kino ne tukomawo. Ebbanga lyonna akamala wano sinnawulira ku mwana ayogera olulimi lunnansi musomesawo bazungu bokka oba abaana baffe bakintabuli naye ndowooza percentage esingako si baana baawano si baganda naye mu P1 P2 tusomesayo Oluganda tulusomesa naye ate abaana mbawira boogera Luzungu tulusomesa naye kati omwana tasobola ate kulutwala outside class kubanga abalala tebajja mutegeera bulijjo ekitera okuleeta entalo butategeeragana omwana bw'ayogera ekigambo omulala n'atakitegeera oyinza kulaba nga beekubye so tugezaako kugamba nti bye tusomye wano mu kilaasi bwe tufuluma medium of understanding is English so communicating English buli muntu ajja kutegeera. Sister kati ono omwana olulimi lw'omusomesezzeeyo olumuyambirawo bwe babeera bazannya bokka bazoogera ennimi zaabwe ng'otegedde nti gwenina Muganda ajja kuntegeera. Temuliiko bibonerezo nti tukusanze oyogera Oluganda? Nedda tetusobola omwana alina okufuna akadde ayisemu olulimi lwe. Naye ekintu ekyo ng'omusomesa omutendeke golaba ndowooza kyandibadde kyamakulu essomero okubonereza omwana mbula okuba ayogedde olulimi lwe kubanga ewamu tubiraba kati ng'eri mu kyalo kati nga mu kyalo gye nakulira ffena gye tutegeera olulimi lumu nga ne tikyansomesa lwayogera awo oyinza gezaako okulaba nti oteekako engeri gy'onyambamu ng'omwana okuyiga olulimi olwokubiri naye kati ate eno tetubabonereza lwaki batono nnyo abajja kwogera olulimi nga si Luzungu n'ewaka Luzungu so awo tosangako force ekireeteera obuzibu okubonereza nti tikyayagala nnyo omwana pikinge kuki ku Luzungu Oluganda ticha naye asomesa mu Luganda n'olayogera Luganda kati kireetako okuteekako ka force nti olina kyoyagala kwa achivinga naye kati wano Oluzungu twalwa achivinga dda kyetwetaaga nti abaana bazannya ne beesanga nti banyankole bateeso ne boogera their local language in an informal community where they are playing from it's okay as long as bw'anaaba ayogera mu class oba mu community oba mu public ayogedde olulimi abalala ne bakola ki ne bategeera nti obwo olumu obwana obwa P1 P2 bweropa nagamba ono yangambye ekigambo kati n'omubuuza kigambo kyogera kola kya Luganda naye kubanga oli teyakitegedde nga si kivuma naye kati oli yaropye this one abused me naye ng'ekigambo kubanga kyabadde mu luki mu Lunyankole naye tekireeta nnyo makulu because you have the language already in use.